to try our level best. Tubasaba mujje mu bintu byonna bye tutegese. Kakati okugeza tuyina ensiisira z'ebyobulamu ze tutaddewo mu magombola gaffe gonna 5. Zaatandise eggulo era zigenda mu maaso n'olwaleero. Mujje muzijjumbire mufune obujjanjabi. Bannammwe ababaddeyo balabye ng'ekiriyo kirungi nnyo, kati nammwe mujje mukwese omukisa ogwo musobole okufuna obujjanjabi. Tulina n'ebirala bye tutaddewo ng'enguudo ze tugenda okusalako okuba nti emmotoka tezigendayo. Mujje tutambule mu nguudo zaffe, twepene, tuvuge emipiira, tuvuge obugaali, byonna byonna ebyo tusanyukire wamu. Mu festival eno ffe twesobolayo ffe ba number 1 partner okupromotinga Kisiseste Festival 2025. Olwaleero tuzze ne ba partner baffe ate be twakunze balete ettaffaali. Kikulu kiri nti ffenna tuli wano ku supportinga City Council. City Council erina kyegezaako ennyo okulaba ekikola okuleeta abantu bonna together. Naffe tuli wano tubeere nabo. Halal Village tugenda kubeera nga twongera okutumbula business eziri halal n'okukola mu ngeri eri halal, mu ngeri ennungi, mu ngeri ey'obuntu. Era nga tukola olunaku tuyise dignitaries bangi okuva mu embassies, okuva mu companies ez'enjawulo.